kusenaffe kumunyo kumacha kubeera kubaganya birowoozo ku biriwo mu kiseera kino kyennyini ku nsonga z'ebyobufuzi ebyobukulembeze n'ensonga endala zonna. Tusanyukire nnyo abafunye omukisa gwa Mukama Katonda be bitatambulidde obulungi, twongere okusaba. Keetereekerera okanaku nkulu yamaze dde okulaba Christmas mu nsawo ye gwe weesiimye era weebaze Mukama Katonda. Be bitannaba kulabika abatamanyi bwe bagenda okukwasaganya sekuukulu namwe tubasabira. Nga bwe nkutegeeza nti bya bufuzi naye ffe twesunga nnaku z'omwezi 3 mu Desemba tujja kuba tukuŋŋaanira Makerere Kikoni ku Canaanland mu Vision Night. Tewakyali kulanga kulala, twegateko tusabe tusinze tusuleyo twaniriza omwaka 2024 nga tuli mu maaso ga Mukama Katonda. Katuddeyo mu by'obufuzi enkyaleero tuline Frank Gashumba. Frank Gashumba ye mutandisi wa sisimu ka Uganda kye tumujjukirako, naye ate kati olwaleero ye National Vice Chairman wa MK Movement. Bingi ebigenda maaso bye tugenda okwogerako, akeeterekerero n'obunkenke buli wali mu Kavule Makerere ku kitebe kya National Unity Platform. Ani agenda okubeera leader of opposition? Mathias Mpuuga anaakomezebwawo oba baleetayo omulala? Keeterekerero bwe bunkenke obuli wali mu Kavule. Mu bibiina ebirala nabyo waliyo ebbugumu erudda n'erudda, naye katwanirize Frank Gashumba. Sanyuse nnyo ssebo era sookubuuza balaba Soul TV. Yes, abatulaba ku Soul TV ku makya ga leero mbalamusizza yonna gye muli, abali mu Uganda, abali online. Twebaza Mukama ntuli balamu. Yes, tulina challenges ng'abantu bonna abalala, n'ekisinga obukulu tulina ekirabo ky'obulamu. Teri kyenkana bulamu. Waliwo abalina obuwumbi mu ssente za dola naye ng'aliira mu kapiira. Waliwo alina obuwumbi ng'atambulira mu kagaali. So as long as ng'oli mulamu ky'olina osookwanga okuweebaza Mukama nti oli mulamu. Ssente zikolwa mulamu. Omwaka guno bwe guba guganye, gezaako omwaka ogujja. Ffenna tulina challenges. Tibaba kulimba nti ku nsi kuno waliwo omuntu atalina challenges. Actually, oba mugagga ki ekyogera ekigambo ekyo nti singa waliwo omukisa yaliddidde abaavu n'abawa ku ssente ne balaba nti okuba ne ssente si gy'emirembe. So timu giving up. Nammwe Soul TV mbebaza nnyo nti Mukama wange General MK Kainerugaba mumuwa coverage etenkanika. Mbebaza nnyo ne nebaza Pastor Bujingo ne Susan nono omwana tumwebaze gwe tubeere nnyo naye mwebale tubeererawo. Kale tujja kubeerawo. Soul TV program amunye ku makya bwetu bwetandise. MK Movement beba mukwabo omwaka guno abadde very busy. Kiki kigenda maaso mu dakiikemu waliwo ebifaananyi njagala bizenyaawo kwe tubatandikira. MK Movement mu mwaka guno we twamajinga General Muhoozi Kainerugaba bantu bangi abamugamba nti he is the right candidate to take over this country. Bali bategeka groups nyingi, MK Army, Revolutionary Guards, Avengers, team chairman. Kati ni his wisdom n'agamba we are better off nga tukolera wamu na forming ekintu kye bayita MK Movement. Out of MK Movement tutambudde eggwanga lyonna. There is no place in Uganda gye tutagenzeemu nga kikitwala nnyo okuwuliriza abantu bwe boogera. Naye ng'abantu bonna babuuza ekibuuzo kiri kimu. Geno MK n'akomya obubbi, corruption ne extravagance. And the General Muhoozi Kainerugaba, I know, if he took over this country as the president of Uganda within the first 5 years, changes mujja ziraba. Really? Kubanga mind ye eri nti bwe bakuwa omulimu olina ogukola. Government bwe releasinga 10 billion nga ziri meant kukola nguudo zizikoze ze kyekimumpagiza. Era nze namugamba olumu nti bw'oba ogenda tufuganga taatawo ffe tubulye tukiveemu nga bukyali. Taata we atufuze bubi. President Museveni yawamba eggwanga lino naawe abanayuganda emirembe kati negifuuka emirerembe. Kati mwagala kujja kuweewa emirembe. No, weetaagamu omukono gw'ekyuma. Nkulayirire omuntu anafixing eggwanga lino alina okuba n'omukono gw'ekyuma nga bwaga kino kirina okukolebwa nekikolebwa. Olukuŋŋaana lwa president lwa next week mu January si bwe kiri. Naye bw'olaba ekiri mu ggwanga oyinza ogaba baali basuddeko busuuzi. Bagezaako okukuba ebirakalaka buli wantu wonna. Kiringa ng'ekitegeeza nti tewali gavumenti eri mu buyinza. MK Sigumusa ebiri ali extremely bitter ne extravagance y'abanene mu government.
abatambulira mu zi convoys mu mmoloka ez'obugombe kati buli muntu yenna mmoloka eggulawo eki ekkubo n'omala ojjako abanene bana bali mu gavumenti ezo lead cars buli n'eddwala erisingayo obutono mu Uganda ifuna ambulance mu Awanda baku so TV na kino kana kibagambe Muhoozi Kainerugaba first son senior presidential advisor on special operations abeera mu motoka ezi emmoloka gyatuulamu n'eyabayambi be muvaako emabega nze olumu namusangako ne mujjaamu nembeera shocked mujjaamu va ku bya general naye nga buli kimu akirabye Muhoozi ali mujjaamu naye RDC n'amuyisaako double cabin ng'eriko n'obugombe tatambula na bugombe ndayiranga ntya Katonda Muhoozi tatambula na bugombe tatambula na bugombe so omuntu anazza Uganda back sanity must return tugenda byogerako bwagenda ekigali juzi alaba ngo postinga ntisenga ekiri wano kyekidda ne natuuka ekigali nali maze ebbanga nga sigende nali nako mugenda ekigali 2018 olw'obutakwatagana obwaliwo between Rwanda and Uganda naye natuuka ekigali nensanyuka ate nenyiiga nenga kigali esinga atya Kampala okubeera ennyonjo kigali ebeera etya nettaala traffic lights ezikola kigali ebeera etya nga tewali kioski eri ku street I was shocked natuuka mu hoteli saa 8 ogw'ekiro nensanga ababodaboda ku traffic lights ku 8 ogw'ekiro ababodaboda nga balinda ebitaala bibate wano tekisoboka nasanyuka ate nenyiiga neŋŋamba bano abaava wano e Rwanda enjawulo erimu ne Uganda e Rwanda ebitongole ebyo byenforcinga amateeka etteeka ligamba order kubanga bakuga ekisooka tokkirizibwa kunywa mwenge n'ovuga emmotoka olukwata bakusiba ennaku 5 ne muloko ne bagiwamba okumala ennaku 20 mwezi mulamba ekirala nabuuza sign posts zino zibeerawo zitya ne batazibba obupande ku nguudo kubanga bana bato baffe Uganda obupande ku nguudo babusala ne babutunda nga scrap e Rwanda kasita osala sign post n'ogitunda agisaze bamusiba emyaka 2 agiguze emyaka 10 oyinza ogigula Jeno Muhoozi Kainerugaba omanyi lwaki obumoto mu Kampala mu abantu babba obutala ku motoka kubanga ewakiseka wali akatale nje babutunda okitegeera there is sanity era kanziremu nebaze President Paul Kagame nze nganze nkwebaza kubanga oprovinze abazungu nti n'abaddugavu balina ebintu bayinza okukola gwe Apollo ne bakusiba kantununtunu ne bakwata ne bakusuula mu kigali oyinza ogamba olina akabuga ke Germany obe France ko olimu yes Soul TV program muyigo ku appreciating ekirungi kati wala wagenda ogamba Gashumba byogera kuba bajjajja be bava Rwanda nonsense genda yo naba bakaba parliament ababadde mu ya East African Community Games nabo nalabe ba posting baga nti kino kye tulabe it's unbelievable it's very ekirala kye nabayo ennaku 5 zinamala ekigali sala abayo munene ayina lidika emikolo lindako emikolo gye nagendako sister nga yali afumbirwa CDF Rwanda mukwano gwange General Mubarak oli General Mubarak muganga yali ku mbaga yajjira mu Land Cruiser n'omusirikale omwamu amukuuma ne driver we ndayiranga kyakagonda abeyo tebalina bitibwa byetulabe bya abantu bebe wano level of extravagance banange mu abanda bakuso TV musabirire emukate kingove eggwanga lino level of extravagance era is unbelievable okwono na sente zomi wo musolo wicheno ba speaker baba wadde ki motoka 5 baba wadde motoka zili valued at 3 billion ne KCC bayiwa 2 billion okufixing amakubo former speakers baba wakasimu emoloko bazadde musanvu abade 5 emoloko 5 buli emu ya milioni buli emu gibali milioni 7 zona ziweza bilioni 3 ate okufixing ebibuga bya KCC ebinya bilioni 2 olumu ne mukyala Kisaka munenya wa bwerere sente tebazimuwa ate kusesaaje mukwano gwange former vice president sekandi afuna ensako ya vice president nafuna ensako ya former speaker nafuna ensako ya former deputy speaker gwe twogerera President Museveni amulonanga presidential advisor namupangisiza phone number ku Kampala Kingdom namwana Muliro Land Cruiser endala eya special senior presidential advisor oshtegera kwega afune motoka ya former deputy speaker nafune ya speaker nafune ya former vice president kati ayina ne ya senior presidential advisor mugwanga Uganda nekira kantu alina guno mukisa mpise wano gwe muwa mwawadde abantu bano ebintu
neba speakers abafa family zaabwe muziwe motoka olanya mumuwe motoka family ye ayume James Wapakablo Francis ayume mbuza lwaki abantu abo bwe bali bakola emirimu gino basa bintu bingi bibalekerera ebya family byabwe ne baconcentrating ku mirimo gya government kwanza olanya yali mukwano gwange nga ngende ewuwe naye olanyanga buli kaseera is always on the move ontegera ndo ne former speakers abafa family zaabwe nazo muziwe motoka lwaki America bweteeka sanctions ku General Kale Kayihura oba kuggwe ne extended family nga bagamba office gye wali okozesa family yagifunamu nabo kibatwalira kati bwabolanya yafa nga yakolera eggwanga lino ayume wakabulo aukwil nabo baweebwe ki emmotoka bwe batuba tusazeewo kwejalabya buli omu yejalabye manejalo okubuuza nti ato ovumirira kwejalabya anti bwe tuba tusazeewo tusatwongera okusaasa anti nkugaye bwe tuba tukoze eki bwe tuba tusazeewo kubanga nze ndi wano kaakati family sacrifice nze okuva waka nenzija wano bwe mbasiriwo lwaki ensako yange family yange tegikola ki tegifuna kyekibuuzo you get it kale Sol TV program omunyo kumacha bwe tutandise ojja kwogera ne Frank Gashumba ng'oyita ku namba yaffe eya WhatsApp noti 7 noti ya mumukaga noti 99 noti mukaga bingi betugenda okwogera ko tu reviewinga mwaka 2023 gutambudde butya mu byobufuzi era kifananyi kiki tusuubira maaso awo kubijja maaso awo kugambye nti ekamocha sirikyalino kamocha ofisi ziri mu Kavuleza National Platform keterekerero balindiridde ani agenda okulangirirwa nga leader of opposition oluvannyuma lw'ekisanja kya Martha Simpuga eky'emyaka 2 n'ekitundu okuba nti kyaweddeko naye katono Frank oyogedde ku bantu kubeera ab'ebitiibwa VIPs producer ajja kutuwa ebifaananyi ebyo bitonotono naawe sebo oli kusigiri kwenyini ebitiibwa bye tulaba mu bifaananyi awo olaba omukulu oyo oyo Gashumba omuvandimwe olaba VIP protection emuliko erudde eyo waliwo n'abamukwatira ecupa y'amazzi okumusumulwa ecupa y'amazzi okay kakati kankunyonyole security gyennyina byebitiibwa ebyo ulira nze ndayira nga ntya Katonda nze saagala kintu kye bayita masappe kubanga bwe mba njala okugakola nga sobola njagala ondageyo awantu wonna nga ndi mu showbiz abasirikale abo balaba nze bwe ntuuka nabo ku office oba Kampala Road wembaleka n'entambuza ebigere byange ku luwumu kuba sina bulabe bwonna tulina gwotya naye commander in chief president w'eggwanga in his wisdom based on intelligence gy'alina naawe asobola okuwa abasirikale tosobola bagana president w'eggwanga commander in chief agamba based on this and this you must have a security detail okitegeera ndowooza akuwa option bbiri you either take them oba tukuteke mu kifo ekiri safe kubanga enkyaba ofuna obulabe ensi yonna egamba gavumenti yabaddewo nga omuntu bwati ne bwati afuna obulabe let me explain that ekifaananyi ekyo I think on Tuesday or Wednesday President Yoweri Museveni yabadde Kololo meetings aba Ghetto nayitibwa nga national vice chairperson w'emuke movement okubeera ku mukolo n'entambula bw'oba ogenda ku mikolo egiriko president bakebera emmotoka yo buli kimu twayita mu process ne batulaga tuparking emmotoka oyo musirikale wange n'entambula naye omusana gwali mungi owulira n'enzijayo akatambaala bwenti n'esiimula ento kati mu kugyayo akatambaala ne mukwasa ecupa yange eyaki ey'amazzi njagala tune leka ekifaananyi ekyo kiraba kana katambaala mu ngalo wano olaba ku mukono gwa left biri ne power bank kaakati honestly mwali mwagala ecupa yange ey'amazzi ngiwumuze ku ttaka nga ate entambula kati omutumbaavu wa monitor eyakubye ekifaananyi ekyo yabadde very selective yatadde kino ng'omusirikale akutte ecupa y'amazzi kirage nti Frank Gashumba nti ali masape nti amisuzinga ekyo kyebalaga okiraba kati era ondaba nkutta akatambaala singa ekifaananyi emikono ebiri gyonna giri engaged honestly naalikoze eki okitegedde giri engaged singa zza kino ekifaananyi ekirala kikulaga nti mukwasizza ecupa ebendinze n'okubendinga okiraba olaba ecupa nga mukwasa eki ecupa you get it kati ekifaananyi ekyo bakizanya nga balaga nti oba Gashumba amisuzinga abasirikale abamuweebwa
okitegeera nze kankubuulire nze gwolaba sisobola ku misusinga basirikale kubanga manyi kitegeeza tubadenga tuvumirira nnyo abantu abalina VIP protection nengo gendo kulaba abasituza nsawo nyina ne minister gwe mmanyi namusanga mu supermarket a female minister ng'omusirikale we a male police officer amukwatidde ensawo ye omusirikale w'okubiri asindika kagaali nga ye minister talina kyakutte. Imagine. Nze okumanya saagala bintu byakweraga buli lwembeera ku mikolo ng'egiri mu Serena Munda Sheraton Africana ne weekend mbadde mu Africana siyingirangako na musirikale ku mukolo kubanga bana abasirikale saala nnyo beemanyize nkyaba bakujjako nobeerawo ontegeera ndo so omuvubuka gwe bayita Abubeke yakubye ekifaananyi ekyo he's a fool, he's an idiot mbuuza lwaki no ekifaananyi lindako simusangu naye yakozeseza ekifaananyi ekyagala okunnyonoona mu bantu empozi nga waliwo emboozi ewandiikiddwa ku Twitter ye ngenda kikulaga kyeyawandiise owulire ekirala n'ekirala amawulire mmwe muyina capacity okwonoona omuntu amawulire gasobola okufuula a saint ne gamufuula devil ne gafuula devil into a saint nze nga mmanyi okitegeera ate ekiramu bannamawulire abamu nammwe muyina sayidi gye mugwamu ekyo kyabuntu which is okay kati ngenda kyogera nno Zambali Bolasiyo muganda wange tajja kunyiiga NBS manyo kumpita ku barometer na wanamboze dakiika 12 nze Gashumba mpa 5 buli lwe nnumba sayidi gyaliko nga bakuba obulango akufitina ulira tanfitina munda ina sayidi gyakola ki gyawagira era yatuyambye ku show ya King Shaha yavudde n'agamba ye yalonda Nuupu Kyagulanyi president we Dembelye naye ate bobo moderating sheno gezaako okubeera ki Newto kati oyo mwana wa Monti yakubye ekifaananyi ekyo tiyalaze bifaananyi birala okiraba ayina n'ebifaananyi ebirala nga ntambula nga nkutta amazzi gange ng'omusirikale talina kyakoze eki kyakutte kati yagadde ngoyana okumpotrayinga nti oyo gwolaba amisusinga abaki abasirikale ontegeera ndowooza so he's a pig mu journalism batusomesa objectivity okubeera objective kwekuwa ekifaananyi kituufu story nogijeyo yonna mu bujjuvu bwayo ndowooza obaoliwo kyekiyinza okuba kyabuzeemu kwawo lindako kankosese ekirala muno naye okuba ekifaananyi okuba ekifaananyi kiri okay nze sikinaako buzibu naye yagyemu ekifaananyi ekyagala okundaga nti abasirikale abampeebwa ba misusinga era agamba ku Twitter ngenda kikola kyawandiise mbu ba principles in quotes olaba mulekeraawo kukwasa abasirikale amazzi n'ensawo zaabwe netunuuli atwadde tuli mu kutambula kati kankubuuza ekibuuzo singa akawuzi kange akengatto kasumulukuse omusirikale wange talina kasiba bwe mba nyina ensawo yanyinza ogimukwasa n'ensiba akaki akawuzi kati goba okuba ekifaananyi ng'omusirikale akutte ensawo public ebanga egamba nti abasirikale bagashoma bamukwatira ensawo n'ekirala nze bannamawulire mba mmanyi abamu temutwagala kuba tuwagira geno MK balina sayidi yaabwe soma gulu soma producer thank you so much ngenda nakuwa enkoko ya Christmas soma mukwano gange Rubo Abubeka a police officer and bodyguard to Frank Gashumba holding his water bottle frame to handing over the bottle to the boss to drink dear VIPs these people are meant to guard you to carry your bags or water kati nalikoze kinga ntambula Rubo Abubeka nalikoze eki singa wabadde gwe kivuddeyo bulungi ndowooza tukivuddeko ate nebaza social media na zino zisol TV bwe nnumbira mu monitor nga mpita ku Facebook nga nkwambalira platforms nyingi yes simple kasita kirungi kivuddeyo Frank Gashumba tamisusing never ekirala nze buvumirira aba bakikola yes nze ekirala abasirikale n'omukwasa ensawo n'abeeranga atandise mbiraba n'ekirala mbeta n'abalala babasituza n'ebintu mmotoka kati anankuuma atya nasitula emmere emmotoka agitwale mu anankuuma atya olwakukuumya eddi yatendekebwa anankuuma atya kubeera alati buli kaseera ku principal we okumukuuma kati omwana oyo mulaba he's like a snake abeera atemya all the time he's always attentive amanyi tugamba let's leave this place you get it ekirala nze tewali musirikale wange ndayira nga ntya Katonda hoteli mwendidde ekyemisana naye mwalya restaurant mwendidde naye mwalya kubanga anankuuma atya nga tiyalidde nenyina ba principles bemmanyi emmoloka bagivuga okuva ekisolo paka Arua ye buli hoteli agiryamu ng'omusikala mulese ku double cabin that's not me kibinyo si kituufu
tuddeyo ku byobufuzi byaffe ekamocha nkugambye nti waliyo aketerekerero n'obunkenke simanyi Frank Gashumba olaba otya obukulembeze bw'opposition ebyo tibuliyo abo ba comedians kyekiriyo ekirala nabalabye bagezako gatheringa bonna nekino kankibagambe babadde mu kusaba kusaba tewali dictator gwe bali bagyeko na sala tekiriyo mwati mwagamba yoli mivunge dictator taliyo nabalabye la Yesu tebiriyo sebo Katonda yakola ebintu lubala embeera Archbishop Kisolwanga yangamba ekigambo kama mumuze mirembe nti Katonda yatuwa amaanyi mangi okwemalira ebizibu byaffe kati comedy wabwe yeyongera ekirala ebibiina byonna eby'opposition purported opposition ne bibineekunga byonna obumyulu 10 tebukama kidomola ky'amata Fresian yemwe kama ebidomola 10 ye Yoweri ne General MK bonna ne baneekunga obumyulu 10 tebukama kidomola ky'amata Center Muchagulanyi kati yakwataganyeko ne Dr. Kiza tamwagalangako wamwagirako omumanyi Dr. Kiza Besije mu respectinga mwagalanyi kati bali bwe bati bayongeddeko ne Mugisha Muntu okolaki former commander of the army omukono guno ANT na yeri bwe sebo esawa yino nsobola ogireka ku reception ya Salt TV paka 2026 bwe tunatuka mu 2026 ngabo bali bonna nga sinze Besije akugamba tiwali kaluka lijjako Museveni bano bagamba tugende mu kalumu 2026 bakiriza bano baagala kimu balabika bakiriza Kyagulanyi alwanira kimu kulitaininga kubeera leader of the opposition nga yasinga bakateri kirala period wano tewali struggle ya kujjako Yoweri Museveni wano waliwo struggle y'abantu kwebeeza bulungi bana nga bakubye embaga mirembe gyo tiwali awasa leero bawasiza nekuwasa neso bazadde abaana waliwo emundu nga zivuga muzaala tebiriyo mu Awanda ku Salt TV bano banoonya mirimu banoonya bwa kansala bubaka leader of the opposition period ekisinga okunuma nyine ebifaananyi awakanga bina abantu besina ku Luganda nyine ekifaananyi kya Jacob Bolanya Dr. Kiza Besije muganda ga Sheikh Nuhu Muzata okitegeera ndowooza abo bebe Uganda nyina mu President Kagame nchina nyine kya President Yoweri Museveni omukadde 86 nze gwensinga okwagala ono simukiriza njagala oli 86 Museveni yayogeranga ngalinga Yesu mwenze ndayagala Yoweri bannange zenga nyina alubamu nga buli page President Museveni oyo nga bwabeera ayogera tata waffe tewali nga tayagala na muntu akolola newa matu akulaba mama awo mu maaso awo nosandika okudirira mpora ng'odda yes nyine ekifaananyi kya President Yoweri Museveni that's the Museveni I love ne Museveni ona atitibya ababbi Museveni eddembe lingi ababbi babba bubbi ulira n'okwata ababbi b'amabaati n'obatwala mu kooti ulira ne bamalina kusatu nya ne beeyimira ulira lwe babakwata obatwala mu kooti bagenda mu official cars zaabwe nga ne flaga zeewuuba ne babatwala mu anti-corruption court ne babalimaani ng'eruzire ennaku 3 ne bavaayo ne badda mu convoy zaabwe ulira next week ne batuula mu cabinet kati the same ministers balidinga delegations ogenda ebweru etteeka lifuga abakozi ba civil servants liryali badde nti the moment you are produced before the courts of law you cease to be a minister paka ngomusango ukoze iki Museveni principle egamba nti you are innocent until proven guilty. That is the principle. But etteeka ligambe lya government omukozi wa government ena civil servant that is the law of natural justice laws. I'm not saying that these ministers are guilty but we are saying nga bakyawoza emisango badde bali PS wa ministry bwazo omusango babe solo mu interdicting bwe kibeera ekyo kisoboka no sigala ngo bosasula half pay ompya ndoza otege naye gwe ensi yonna neekubengalo nti finally abama baati omuntu nobba amabaati agalimenti abanaku n'ogateeka ku kiyumba ky'embizi n'ente yuketi President Museveni omunenye okudiriza onokutiitibya ababbi ffe twayagala Museveni genuinely abamwagala kakati bamwagalako sente ze zinga bonsala omusaayi guno muva mu Yoweri ene sawa njambalya ku right kubanga naye ajambalya ku right Museveni oyo my god ngizinga njagala Museveni kyesimaina kumanya ate tata wange ndoza obeera omuntu yayagala Museveni yali amwagala kubanga ne mu ddamiri yatugamba nti bwe wabeerangawo omukisa ng'afudde tumulonderenga Museveni so my disagreement yange naye kaakati tolabawo position oruza ugambye nti bali mu comedy opposition yakoma ku Dr. Kiza Besije tewaliwo bano ba comedians Kyagulanyi nakugamba yali Switzerland bolwanyisa Museveni bakutta bakusiba bogenda mu ekizayo naye kyanzira Uganda nadda ennaku ezo yagenze ku Twitter n'awandiika nti nsazizaamu
olugendo lw'amaanyi lwembaddemu e Bulaaya nkomewo ku show ya King Saha eyo struggle n'osazaamu olugendo n'okomewo ku show ya King Saha ekisooka olugendo tewaliyo yali mu showbiz e Bungereza njagala ondaga ekifaananyi kya Museveni ekya Kagame Samola Machel abo balwanira eddembe ng'ali mu showbiz comedian yenyini kati olwo opposition teriiwo mwabanda bamweberere mukeera wepakasize tebakulimba nti waliwo omuntu ali mu ggwanga muno ali mu opposition nti alwanira actually ababaka abasinga ab'opposition they are comfortably happy with Yoweri Museveni kubanga bakozesa ebimulemi okkolofuna muki obululu nze babaka banupu mikwano gyange bonna beefuddisi mikwano gyange I know how they think opposition yakoma mu 2016 nga Dr. Kiza Bese yakyagiridinga njagala ombulire ekintu kimu kye bakoze obo wafuna ekiruyi ku Bobi Wine ne group kakati mwe temunnaba kuwagira Kyagulanyi ze namuwagira ku bubaka ekyadondo east twali abantu basatu twalinze Frank Gashumba yali 217 Segirinya omubaka ono ow'Emakinde bambi ani ono mwirabidde erinnya Kasozi Ibrahim Kasozi n'omuvubuka omulala bamuyita Kigozi ffe twagira Kyagulanyi ku bubaka bano bonna bamuliko kubanga abayamba Kyagulanyi alina amaanyi gamu nti atapinga mu bavubuka ekyo ino kikiriza you get it nabo bonna tibagala nko Kyagulanyi era manyi we boogera privately katato otuuko tyo mukyawo okutuuka ku ekyo kyawo Bobi Wine mwagala omuyimbi gwe sikkiziganya naye Kyagulanyi ensonga endala lwaki nyina butakwatagana ne Kyagulanyi okukkiriza abawagizi be naye yennyini okukunga obulabe ku bantu bayita Abanyarwanda bayina ekiruyi waliwo ekisajja ekibeera ekyo etake oyo omuyambi wa Kyagulanyi oyo lumbuye tewali muntu yasiga bukyayi ku Banyarwanda ng'oyo nasooka n'amwegana ate bamukwata ettake we yafeekinga okwekwata n'avayo n'aga nti omulwanyizi w'eddembe akwatiddwa Luttamaguzi buli lunaku omuyambi we yes Luttamaguzi wa DP neeyita muyambi wa Kyagulanyi yasinze osiga obukyayi ku bantu baffe Geoffrey Lutaya yasinzireka ku kyo n'asiga obukyayi Hildaman mukazi w'omu Munyarwanda yatuyita nkukunyi ffe bwe twagala nnyo tukwagala nnyo love us namboze nga tumwogerako namboze oyo naye Munyarwanda tugimanyi sikimanyi namboze banzijeko omusaayi namboze tavangayo penele kutulumba oyo yennyini 10 namboze mulundi Madam Teacher abalundi baba Banyarwanda e Burundi wali amawanga abiri Batuusi n'Abahutu n'Abatwa Frank bajja kuwabira musango mu constitution kati mulimu balundi ate Kyagulanyi naye mulundi buli ku muntu ate buli olaba nnyo omuntu alina beef Kyagulanyi kyekugamba wakyogerako luli maama bulungi nnyo so njala nkikugambe sisobola kuwagira muntu akuma bukyayi against mu kiseera kino tetwetaaga kwogera ku kintu ky'amawanga I look at myself like an African kisobola tugata ekisooka ekirala abantu baffe day in day out bamibwa national IDs bamibwa passports Kyagulanyi and group bataddewo embeera nti fe abavandimu b'Abanyarwanda tulina weekly allowances zetukolaki zetufuna Wera bwe nataddeyo ka poster nti ugenda kubeera wano waliwo yataddeko ka message nti oyo ali comfortable naye ffe tuli eno tetukola kiba passports nti bitaba ma passport kunenya nti tulwaniridde ne kakati Gashumba oyinza okwogera ku bantu abalwanirira eddembe ly'Abanyarwanda sibeeramu n'ekirala muveeyo mwerwaneko nze Gashumba sinze nja okulwana entalo zammwe mwe n'Abanyarwanda no nze ekisooka tewali ayinza kunyima passport taata wange yasooka funa passport esooka 1974 ani yali afuga teri amini mami wange nafuna ye 1976 my mother kati ennaku ezadde ayagala passport nga nakutambula mama wange ng'abimanyi bino nti bamma abantu passport nange kanzije Kampala banyimeki oba bakitegedde bagimuwadde mu nnaku mmeka kati bebazimma ndoza bakitegedde nti mama wange kakati mama wange bajjajjaffe baava Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda we are not Rwandans Rwanda njagaliza buli kirungi President Kagame mwagaliza buli kirungi ne siri munansi wa Rwanda ndi munansi wa Uganda enamba eri noti 7 noti emu mukaga noti 9 noti mukaga osobola okusindika oba akatwogerezegenyemu ne Frank Gashumba kubye bigenda maaso mu kiseera kino kyennyini mu bukulembeze n'ebirala bwe bityo eby'obufuzi tutambula n'aba John Huss International School of Health Sciences John Huss International College of Health Sciences be batuleta ku mpewo era tubagamba nti bali emitunda ebyebuyikwe njeru municipality
bawandiisa abayizi abateekateeka okubangulwa mu by'ekisawo n'ebyobujjanjabi mugende mubanoonyeeko erudda eyo era ne bwe tuva ku mpewo akalango kawulirize bulungi wandiika enamba eyo beesowoddeyo okulabika nga eggwanga lino balibangula mu nteekateeka eyo. John Huss International College of Health Sciences be balina ffe munyo ku makya genda maaso sindika obaka twogere ku bigenda mu maaso gw'obiraba otya omwaka nga gugwako tuwumbawumba omwaka gw'olabye otya ebyobufuzi bitambudde bitya erudda n'erudda oyogedde ku kwejalabya waliwo mbuuziza na wano nti ani gwe osuubira okubeera leader of the opposition ekisooka Kyagulanyi yamanyi ekyokubiri abayinaalemu bonna basabirira bakomyewo mpuuga ekyo nno kimukubya mu kibiina kantunule mu kamera kimukubya buli munene mu NRM asabirira bakomyewo mpuuga ali ne good books with NRM ekyo temusobola kyogera nkyogera nze Gashumba nzaalibwa Villa Maria okitegeera nkyogera bonna mikwano gyange basabirira kimu bakomyewo mpuuga lwaki owulira ndowooza lwaki working relationship y'abenaalemu n'empuuga nungi nnyo actually nakyo kangende ku record one of the top guns yaŋŋamba nti olumu bahavinga pre-meetings naye before parliament. But that is normal procedure. Bwe kiba kuli wordinga loyalty if Kyagulanyi is wording loyalty Frank mu nkola ya parliament normal procedure ensonga ezimu abakulu n'abakulu mu njuyi zombi basooka ne batula ne bazikajja gati banakujja I agree. It is healthy. Ne kankwe muto wange Kyagulanyi president wa NUP yasalawo leader of opposition for the first time ekigambo ekyo kiri mawulire nze bulijjo tuwulira buwulizi nti gundi kati leader of opposition n'ennaku zino olutapula mu bukedde nti ekifo kya mpuuga kiri mu lusuubu kifo kyafuuka ddi ekyampuuga owulidde amawulire ekifo kyani mpuuga ne constituency y'emukungwe siiye ebibyo ebyo ebintu byalinamu ekyapa nga kirinamu ki mu mannyage but abeenaalemu bonna baagala kimu mpuuga akomewo nekyenkubuuziza tabayinalemu okuba nti baagala mpuuga ekyo abazanyidde emizannyo gyabwe singa mbadde Kyagulanyi nga ndi wadinga loyalty mbadde ndeeta mulala bayirebe kyemulina okumanya ekyo nno kyoyogera Frank kigenda kukubya omuntu kimusuuze mu office dry care nze nkeringira omuntu ali ogwo Jeno Muhoozi Kaine Lugaba tofudde yuba yeka ye principal wange bayirawo batikimanyi enamba eyo temugikubako ya kusindikako obubaka obuwandiike sindika ku WhatsApp sindika ku SMS short messaging system eri eyaffe enkadde tubuulire olaba otyo omwaka guno ne Frank byayogerako nabyo osobola omwanukula naye mwanukule mu ngeri y'obugunjufu tetujja kusoma message nga ziva aweereza mu butali bugunjufu ye currency mumanyi mu batiitibya bombuuza ekibuuzo ekyamagezi nkiddamu n'amagezi bombuuza ekyekisiru nkiddamu na bukiina busiru okitegeera we are not here to be loved let me tell you yensobi gye mwakola nze sinoonya bululu onagamba balamusiza basebo oyo omukulu byayogera banabituukiriza General MK ne General MK anamalako ekibataka mu ggwanga Uganda nze Nelson Kyengera kinaawa kati nkusesa ki ngoyala MK akufulumye mu office ye genda omugambe ndi waliwo atunda ettaka really nente tutunaba kumufiringa temunaba mufiringa kubanga tabadde nnyo mu bantu era nze ebintu ebimu simu blaming kubanga from nursery abadde mu circles ebimu ayiga biyige ate tusobola kufloatinga General MK olw'ensobi ezikoleddwa taata we nze taata wange yafa 2019 there are many things byasakkiriziganyanga naye mpuli abagamba MK are responsible bigenda maaso mu ggwanga that's a lie yabadde part of the system how MK si ye president w'eggwanga MK si ye commander in chief okitegeera omuntu ali responsible bigenda maaso mu ggwanga ali omu General Yoweri Museveni kale tugende maaso tufune obubaka tosobola ati bagamba takwalifyinga MK yagenda mu masomero gonna all schools military schools amasomero ge yasomeramu zino zi Sunday Hust zi North mu America zaka producing ba president abawera ebikumi ebi MK batafuka president abera to betray nze ate ne at the end of the day njia kuwagira omuntu yenna na garantinga security yange wano that's General MK bwe bamwagala peaceful transfer of power
mumuwagire. Kale, Mwami Apollo, Mr. Gashumba should cool down if he's innocent about all of those allegations put on him by social media people. Because when someone looks at the way he's expressing himself, you may think otherwise. Abraham in Fort Portal. Abraham mugane kakunyonyole ekifananyi ekyo kyatambudde nnyo. And I had to explain. Nebuli muntu bwokimunyonyola akikola ki akitegeera. Abraham singa omuntu enkyakugambye nti wakutta omwana, you have an obligation and a duty to respond. Era nze bwe wankubidde ng'ompita ku show nagambye mukama nga w'amaanyi. Nina okuresponding, I have a name to protect. Oli bw'agamba nti misusing abasirikale ba government, that's an insult. You get it? So ndi bita ne munnamawulire oyo. Labanga mukwasa ecupa y'amazzi, honestly. Ekifaananyi ekiranga nzijeyo akatambaala nsiimula muki mu maaso. Yes. Which is simple. At Robak Soul TV to messages. Morning Apollo, thanks for the show. Kind of at least host Frank every week. Okay. The man is informed and is intelligent. Secondly, wait a minute. On issues of mistreating security, I have never seen Gashumba more than 4 times I have ever seen Gashumba more than 4 times at cement alone without any bodyguard. Yes. He is amanya Merrick Eastern voice. I am Merrick Eastern. When parking awantu ngomu abasikale bagamusigalawo. Oh. Sagala pompu n'enseno sagala kukyamukiriza abantu. Yaki. Waliwo otuuka n'olabanga omuntu ayingiddewo ne bufuuka obungi. Ulira omusirikale oyo babulana na kumwetooloola. Omusirikale oyo olumu nga muleka ku posta. Nganzikirya mu kikuubo nalwayo essaawa nga 2 nga nkubira simu saa ayoke ne mugamba ndi okay n'entambula nava mu kikuubo tiwali kikyasanyusa kuwolo nasangayo group zaali 2 ne bakusalako ne basalako omuna ngamba Gashumba ffe twasigale najja na nkumbi omwana ngamba ffe tuli Katonga omwana ngamba nze ndi wa Kyagulanyi ne bangamba nti bw'otusooka nga mu State House ewemuke totwerabiranga. That's the Uganda I dream to live in. Oyina kyowagira ne tubongangana kondo nava mu kikuubo nga abantu bampadde emitwalo 4. Kakati enkeera ne ngamba omusirikale omu oyo yennyini toyambala uniform. Tambule fena mu Kampala. Yali shocked Sefiza abanze bekubisa nange muki. No Gashumba yo toyina problem ndoza. Toyina na bulabe bwa manyi bo. Obulabe bambulira amanyi we buva. Seruga Joseph ali Lusaka Zambia agamba twagala abantu baffe abali makomera ku byobufuzi. Kakati ekyo kibuuza opposition kyebuuza era ne lead opposition basa zikuga mu midterm review performance gye bakoze yagambye nti tetujja kuva ku mulama gwa ekisooka kankubulire ababuzibwawo abali makomera olwa ensonga z'ebyobufuzi. Kati muto wange kankubulire weerusako ba mukulu wange ekisooka yes wayinza okubeerayo nga wali abantu government be yakwata naye abasinga si bakwate bali kata bali Canada. Mbuza lwaki government kyebagibanja kiri kimu baba bali kata oba Canada obusobozi bulino obujjayo evidence nakugambye kakase President Museveni kyali in charge kati security ye gwe muganda ngerusaka njagala mubere ba critical thinkers police buli lwegenda mu maka nga beyanjudde basooka ku erosi ne beyanjula. We are police officers, we are from CID headquarters. Erosi tuwerekere tugende maka ga Apollo agamba nti nno omwana we bamubuzaawo olutuukawo situsobola kwogana police okujjako nga bakama bafa abanuupu we bali nuupu ekikozesa bukozesa otegedde ng'omwana wayinza okubulawo police ne yeyanjula ku erosi erosi n'agiriidinga mu maka ago nti tubuulire omwana yabula atya. Gwenoga sisobola kwogera namwe okujjako nga Kyagulanyi ali wano mirundi akola bwati wabawo ekitali kiki wabawo ekitali kituufu nalaba ne mu ate ekirala wabeerawo gavumenti etategeera PR to respond ino government esinga. Kale, thanks for the program. Thanks to Mr. Gashumba. It's true MK is not part of his father's fate. We ask you to come to Sironko District, Buhugu Sub-County. MK Dayad, I need your number. Okay. So tufunye ndowooza yo baba yitanti. Na actually mwazikira oba mwayabika. Okwabika kutya? Timukyatambula lwe mwatandika n'amaanyi ne kati MK. Manyika mbabuulire ebyaffe si bya ebyamwe si bino bya tinkuule ebikupakuka. Amaje abayekera basobola okumala emyaka ena nga tebalumbye. N'olumba bakoze eki? Twize bingi mu mwaka guno bingi bigenda okukyuka next year but what I can assure Ugandans, MK is our next president.
Nze tulina Masiko Julius from Kitagata Shema, nze Frank mwagala nnyo ayogera facts webale nnyo Apollo. Kale naffe tukweyanziza owe Shema. Mr. Apollo webale nnyo okuleta Mr. Frank Gashumba, nze ndi 65 years now. Naye mpagira embeera za Gashumba zonna nebyayogera byonna, naye Samu omukisa nsaba omukisa musinkane kale njabba we namba Kafuma Aaron, thank you Yasinti Sobaka Kafuma Aaron muna NRM. Good morning Mr. Apollo bali kuleta mwami Gashumba nga luddo okujjekana n'okusaba ennaku zino asabirawa ndudde nsabira waka ndudde nenjala nnyo pastor Bujingo ekimunjagaza enjiri yo eri transformation era bamanyi okunumba Bujingo ye pastor wo yekka yes Bujingo akubulira enjiri yo kunsi neyo muggulu ne bwe nabandi Kampala 31st nja kujja ku Kanani bwe nabandi Kampala nyinza nobalaga omugole kwolwo nyizo baraga. Good morning, thanks for the program. Are there ways that Frank can direct Ugandans to reduce levels of extravagance? Ndozo ja kubaniriza na checho tuwulire Uganda tusobola tutyo okukendeza okwejjala. Bonna you guys must stand up and be counted. Buli omuluno olutalo sirwa Gashumba. Kati ngebiri mu Kampala tukole kinga tulabanga bagaba motoka bayisa supplementary twekalakasi abakamba akasente bakafunye milioni 10 baba wadde oluwa balaza agomu nkobagalaga nti bonna bafunye 10 waliwo wanu patazi tute ku sente boogera lulimi olu ulira gamunkubo linako temujjanne kano kankongeremu nakano era njalo kansalire mugwe salt ababaka ba nupu bamala wiki emu 2-3 mwezi nti bekalakasa tebalinya mu parliament trip we yazze okugenda e Rwanda bonna badde Rwanda bamaze ennaku 14 buli omu bamusasudde milioni 37 ulira tiimu y'eggwanga she cranes negenda okubaka baba we mitwalo 5 zijokka buli muzanyi ababaka babadde Kigali bamaze ennaku 14 buli omu abadde milioni 37 ezo tiziri ku musaala gwe tiimu yaffe y'eggwanga era netball negenda okurepresentinga Uganda bajiwe mitwalo 5 jokka okiyita kyekyo bubbi mbalamusiza nnyo batata omukulu Gashumba mwagala nnyo era nasalirwa nnyo nga obutamusinkana lwe yajje waffe Luweero ebigambo byayogera byandetera. Okay, David Mwanguzi, gospel artist, thank you so much. Message ebadde mpanvuko ateri a bit disorganized naye tweyanza nnyo kuba nti oli ku mukutu muyimbi oyo gospel artist leka muwa amagezi yimba wano abaana aba Nigeria ba gospel artists be basinga n'okusasulwa kati sente my god tebayimbira mitwalo gitakawansa mitwalo gya $10 zemilioni 37 omuyimbi kati asinga okusasula ndoza ibana bana boy ni abaddako bayimbi gospel artists yes. God bless you Apollo. How will VIPs be protected nga attention bagitadde ku chupa z'amazzi Pius Arinitwe Masajja oyo Pius kati enjaga yamusuzeeko tabitegeera yakazuuku ka TV ka black and white tategeera na kimu explained na gambye nalinzije yakatambala kange nesimula entwe nemukwase chupa y'amazzi era olwamala kwesimula entwe nanzirize chupa yange okitegeera kale katugende ku messages endala nazo zizino zijja. I am Siraje from Mbale City. I'm proud of that wise man. Wise man sibu nyine ekintu kyala tukolene pastor when I hear him speak inspect knowledge ever. Okay, sijitegedde nagamba nti thank you kale mukama akuwa omukisa awulira ddala amagezi genyini kale ndoza tujja kubanga tuwunzika. Thanks so much Mr. for bringing us Gashumba. Truly Uganda needs such a people. Let's pray that we see some things in MK government. But I believe there is capacity of them doing something for the country now because they are in government already. I am Wafula from Namisingwa. Muganango olunaku lwono okakasanga tuli mu government nga tuli kololo tumaze okulayira kati tuli mu government naffe tulaba ndabe. Okay, good morning Apollo. Thanks for this program. The truth is that Uganda, as Ugandans, we are enemies of ourselves. We celebrate when Madam Musi was removed. We celebrated when Madam Musi was removed from office, but we saw a difference then. We really need we really need an iron hand to get back on track. Richard nagamye tandika Jennifer Musisi abantu batandise okuwanjagira ebiseera bya miini kuba miini bwe yagamba ati bazimbe kubo
nga janakebera tusigaza dakika meka ku show tuyine dakika 5 ne leya y'oluguudo nga bagikakasa nti yeyo n'emitala bwe kiri Rwanda buli kuba erikolwa buli material gye muyiwa atwalibwa mu official government laboratory okakasa nti ebiri mu contract ye material gye muyiye Jennifer Musisi singa yakyalidinga ekibuga kakati kino my god nze nalabako ebimuli nga bisimbye Jennifer Musisi muvumira kuba ne mufulu nze Jennifer Musisi then bambi era nnyabo nsaba kwenenyeza Jennifer Musisi namulumba nga olwokuba yali atulugunya lukwago kyekyo kyokka kakati yaleeta sanite mu Kampala ekya nakyo nyamukimanye sente zaweebwanga Jennifer Musisi okulwaninga ekibuga size ziweebwa zaali nyingi Dorothy Kisakana emu munenye kitono aweebwa sente ntono kale KCCA nga mwagala ekole emirimu gye mukola mugiwe sente ekirala nammwe bannakampala muleke mumanye ekibuga tolya menvu ng'okasuka ebikuta toyita mu muddo kino ekibuga kyaffe dakiika nsaba yemu mpite mubaka buno bwonna mbugyewo then nkuwe dakiika endala 2-3 owunzike apolo tusime webala emirimo ninye bya Ruhanga Ignatius Shabalongo ku Lugaki Isanga Sel Nyamwamba Division Kasese Municipality Frank Gashumba ndagukunda cyane orakoze oyo muvandimo kale toyanzege onagamba atya agamba nti mwasuze mutya polonze keroje okuva katwe kasese nze nsiminyo ebigambo by'omwami oyo kale toyanze nnyo Hello Soul TV I am Apostle from Kamocha MK should take over after NRM but not NUP because Bagandas want federal and they will, that will never happen kale yendowoza yo toyanzege Hello Soul TV thanks for hosting Gashumba Gashumba how safe are you with these confused young boys and girls? Which boys? Apolo, don't you think Kyagulanyi was right to say all his members are Museveni leaning? Made in Jinja. Actually Kyagulanyi project ya setting wa government yena. Kyagulanyi batokolya government buli mwaka owebwa 5.9 billion. Kyagulanyi azifuna ati. Nga nupu. Nawano kamuisemu Kyagulanyi namulabye alumba kenzo mu government egenda kuwa billion 13 abayimbi mbozali badde zimba amalwaliro nupu emyaka 5 jeri mu buyinza government egenda jiwa 27 billion kusofa bakajiwa yakamana mu parliament emyaka emeka bisanja 2 ani nupu emyaka emeka nupu ya 2021 ati ngamba emyaka emeka from 2021 2 years jigenda mu 3 kati wakafuna over 11 billion Mulwache zamwe tezikola malwaliro azikola mirimu gya office Kyagulanyi tubulire motoka yo lwakiti yawa musolo okay thanks for presenting Museveni yenyini kiri ku record yawandikira commissioner general linako ono K Moses from Kajansi de kampunzike abantu bano tubajeo thanks for the show Mr Gashumba tusaba ku okay ndoza babagalo komewo nebira ajja kudda linako I'm Dennis from Metiana mbuliza Gashumba nti omuntu akola atya okuba obulungi mu 2024 kale unzi kaka kyogenda okola ekisooka Kyagulanyi kiri ku record president ya Uganda yawandika ya commissioner general nti mutabani wange Kyagulanyi tawo omusolo gw'emmotoka eyo ennyumba ziyaguze Texas mulimu babalimbira mu bino babalimba waliyo struggle bichi mu bring back our children bo bali bulaya bagula mayumba badde kusaba bwe tuba tutuuseyo next year oyo kibuzo kyabuza nti omuntu akola atya okubeera better njagala please look for me wayogeranga nnyo mungo kyali sisimuka Uganda yakomyewo nno owabantu direction yakomyewo kakati kyenkusaba bonna okomyawo next year sigenda kubeera political ngenda kwogera ku mindset change nakuwulirizanga Gashumba buli kyoyogera kirina engeri gye kyongera kati omanyi nti nakisasulira emigo simuka Uganda yakola nnyo abantu obulungi omanyi business enafiirwa olw'okulumba government eno prime minister Mwanyinaze Nabbanja yali omugenyi omukulu okwabya olumbero wa tatange pastor Bugingo yaliwo bali tebaagala oyogera ebintu yaŋŋamba Gashumba nkwagala nenge ebigambo byoyogera misumaali ffe tuli kye tuli lwe NRM government eneekuwetya business ng'osiiba ogikolokota ekigambo kimu tusiibule mbeebaza abalaba Salt TV mbeebaza abagala pastor Bugingo mbagaliza omwaka omulungi ngenda kwogera ne pastor Bugingo tulabe if we can do a show nga teri political weekly wano naye mu kyemulina okumanya zino show zeetaaga ba sponsors true tesobola kurunninga nga terina
ba sponsors ne mwebale nnyo kundaba naawe Apollo webale kunnoonya kinyambe n'okunyamba okclarifyinga ku kifaananyi kino kyabadde kintadde mu kifaananyi ekibi nti ndi mu showbiz ndi masape. That's not me. Bwe manya bya showbiz ayika abuuziza ndoza kyobunzika nakyo extravagance egwawe etya nga muhoozi afuuse president. Muhoozi lwalifuuka president kisooka buli erya ku ssente z'omuwi w'omusolo zize oba weetambuza empola ne kabulangitiko yambuka apa prison lina eggwanga gagga bannange ssente eggwanga lina ssente naye zonna zibbwa buki bubbwa. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi. tweyanze libadde ku Soul TV program ene kutusibako aba John Huss International College of Health Sciences bali mitude bebuyikwe bwe tuvaako bwe tuti tunulira akalango ako kwata akakalamu wandike simu bakubire genda we wandise kati omukisa weguli musibe bulungi tubagalisa omukisa gwa Mukama mbere bulungi mwera.